Assalamu alaikum. Quran mu Luganda. Olwaleero tugenda kusoma ku surat Alfatiha. Amaanyi gaayo, obuzito bwayo, amakulu gaayo, tugenda giyingirira ddala munda inshallah ta'ala. Obadde okimanyi nti ye ssuura esinga okuba ey'omuwendo mu Qur'ani yonna? Mu Qur'ani yonna batugamba ye ssuura esinga okubeera ey'omuwendo. Ki ekigifuula ey'omuwendo? Nti omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama mu ssuura ze yakomentingako mwalimu surat Alfatiha, naye ekyenjawulo ekigiriko ekisinga okugifuula ey'amaanyi, Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yagikomentingako. Ye ssuura yokka mu Qur'ani Allah gye yakomentingako, era tugenda kugisoma tulabe ddi era butya Allah we yagikomentingako. Well, katutandikire ku kino ekyafaayo. Omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama yali atudde mu muzikiti ne Jibril yaliwo, presence ya Jibril yaliwo nga ne baswahaba we bali. Omubaka n'awulira oluggi nga lweggula mu ggulu waggulu, nga bw'onaabeera ng'otudde awo n'owulira oluggi nga lweggula n'otunulayo oluggi gye lweggulidde, n'omubaka kye yakola n'asitula amaaso n'omutwe n'abitunuza waggulu gy'awulidde oluggi. Jibril kwe kumugamba nti oluggi lugguddwa mu ggulu olutaggulwangako bukyanga lubaawo. Ne muvaamu malayika, ne wafulumayo malayika n'akka ku nsi atakkangako bukyanga abaawo. This is his first day. Lwe lunaku lwe olusoose malayika oyo okukka ku nsi, ng'ensonga emuleese eri nsonga egyo emu. Akutooledde gwe omubaka Muhammadi salaamu, bw'amaze ogikutuulira n'akugamba nti jaguza, jaguza. Nsonga ki eba ekuleetera okujaguza? Nti Allah akusindikidde ensibuko z'ebitangaala eby'omuwendo bibiri, sources of glorious lights. Ensibuko ez'ebitangaala eby'omuwendo bibiri abisindise gy'oli, nga tabisindikirangako mubaka n'omu mu abo abaakusookawo, ye gw'osoose okubifuna. Y'ensonga lwaki malayika yali amugamba jaguza. Malayika oyo eyafuluma ng'ava mu luggi olwo olutaggulwangako ne malayika oyo atakkangako ku nsi, ng'ensonga emuleese yeeyo eri special, kutoolera Muhammadi salaamu n'okumuwa ensibuko y'ebitangaala bibiri eby'omuwendo. Bye biriwo ebitangaala. Ekisooka y'entandikwa eya Qur'ani. Entandikwa ya Qur'ani ffenna tugimanyi ye surat Alfatiha. Era yamugamba the opening of the book, entandikwa eya Qur'ani, kyekitangaala ekisooka. Ekyokubiri yamugamba ayaz ezisembayo mu surat al-Bakara. Ffenna ayaz ezo tuzimanyi. Well, insha Allah Alfatiha yaffe weenaggwako tujja kusoma ku ezo ayaz ezisembayo mu surat al-Bakara. Kyekitangaala ekyali ekyokubiri. Ebyo ebitangaala bibiri byajja nga biri special, nga biva ewa Allah, nga malayika abireeta atakkangako ku nsi, nga n'oluggi mwe biva teruggulwangako mu jjana, ate nga tebiweebwangako oba tewali kya muwendo kyali kiweereddwa mubaka yenna ku abo abaasooka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama okuleka ebyo ebitangaala. Subhanallah. Mulaba obunene bwa Al-Fatiha. Allah n'atusuubiza n'agamba nti buli yenna asoma ennyukuta ne bw'ebeemu bw'eti okuva mu ebyo ebitangaala ebibiri, Allah amuwa kyonna ky'asabye. Subhanallah. Amuwa kyonna ky'asabye. Kasita osoma ne bw'eba nnyukuta emu bw'eti okuva mu ebyo ebitangaala, okuva mu surat Al-Fatiha ne ayaz ezisembayo mu surat Al-Bakara, Allah akuwa kyonna ky'oba osabye. Tusaba ki Allah mu Al-Fatiha? Tulungamye mu kkubo eggolokofu.
tugenda gisoma Alfatiha yonna nga tugiyingira munda, naye tusaba Allah atulungamye mu kkubo eggolokofu, era Allah atusuubiza nti buli kyonna kye tusaba nga tusomye ezo ssuura nga tusomye ezo aya n'enniya entukuvu, Allah atuwa buli kyonna kye tuba tusabye. That means w'osoma surat Alfatiha nga nniya yo nnungi, buli kyonna ky'osabye Allah akikuwa. Yatusuubiza yennyini yeeyogeredde ng'ayita mu malayika ali special okuva mu luggi oluli special. Subhanallah, wulira obuzito bwa surat Al-Fatiha. Allahu Akbar. Omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yali amaze okuva e Makka ng'ali Madiina. Lunaku lumu sahaba atunyumiza story eno, ayitibwa Abi Saida ibn Ali Muala. Atugamba nti yali mu muzikiti ng'asaala, n'awulira omubaka wa Allah ng'amuyita, teyamuddamu. Bw'amala okusaala, of course n'agendayo kuba basahaba baaliwo awo mu muzikiti ne bamugamba eyo omubaka abadde akuyita. N'agendayo, omubaka wa Allah n'amugamba, gw'obadde tokimanyi nti Allah bw'akuyita oba omubaka we eri ensonga ew'obulamu oyanukulirawo? Eyo aya eri mu suratul Anfal. Sahaba kwe kuddamu n'amugamba mbadde nsaala. Omubaka kwe kumukwata ku mukono n'amutwala mu muzikiti, n'amuzaayo mu muzikiti, n'amugamba jangu nkuyigiriza essuula esinga okuba ey'omuwendo mu Qur'ani yonna. Ne baddayo mu muzikiti. Sahaba n'atuula wali. Omubaka mwalimu basahaba abalala mu muzikiti, era n'asomesa n'abeera bize ne yeerabira. Agenda okumaliriza nga yeerabidde nti ayina okusomesa Abi Saida kye yamusuubiza. Abi Saida kwe kumujjukiza namugamba, omubaka wansuubiza okunsomesa essuura esingayo okuba ey'omuwendo mu Qur'ani ennamba. Omubaka kwe kumugamba, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Olowooza sahaba yali tamanyi eyo ssuula? Yali agimanyi, naye nabbi yali ayagala mulaga amakulu gaayo. Nabbi tumulaba ng'agikomentingako oba ng'agyogerako, era ng'agiraga sahaba ono nti ye ssuura esinga okuba ey'omuwendo mu Qur'ani ennamba. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ekigifuula ey'omuwendo ge makulu gaayo. Zino aya z'omusanvu Allah azoogerako ng'agamba ze aya ezisinga okumutendereza, ze zisinga okwogera ku Allah, okumalayo Allah mu bwa Allah we n'obunene we mu Qur'ani yonna nga ziri combined, nga zaawamu, nti bw'ogikwata n'ogisoma nga yawamu ekumala okulaba obuzito bwa Allah ne Allah yaani n'amaanyi ge. Subhanallah. Surat Al-Fatiha ye maama wa Qur'ani, nti ye introduction ya Qur'ani. Wali tosobola kubeerawo singa maama wo teyakuzaala, nti ne Qur'ani ono ye maama waayo. Surat Al-Fatiha tugiraba nti ye ssuura esinga okuba ey'omuwendo, ey'ekitiibwa, ey'amaanyi, eyogole ku Allah okuva gy'ava paka gy'akoma. Nti bw'okwata Al-Fatiha n'ogisoma n'ogikenneenukamu kuva ku aya paka ku aya, Allah ogenda kuba omutegedde n'omumalayo, ate agenda kwanguyira, ne Qur'ani egenda kwanguyira, n'obusiraamu bugenda kwanguyira. Nti kino kye kisumuluzo kya Qur'ani, nga olaba ekisumuluzo ky'emmotoka nti w'otakiteekamu emmotoka tetandika. Al-Fatiha kye kisumuluzo kya Qur'ani. Okutegeera Allah, okutegeera Qur'an, okutegeera obusiraamu, soma surat Al-Fatiha ogitegeere bulungi, nga bwe tugenda okugiyiga mu paati eddako insha Allah ta'ala.
nga tonnaba kusoma ssuura yonna mu kuswala, sooka osome surat Alfatiha, ye introduction esookebwako nga tonnaba kusoma ssuura ndala yonna mu swala. Era esswala yo tetuuka bw'oba totandise na surat Alfatiha ng'oli mu swala oba ng'osomerwaka. Nti osobola okusoma surat Alfatiha yokka esswala yo n'etuuka, naye bw'osoma esswala oba n'osaala ellaaka nga togasseemu oba nga totandise na surat Alfatiha, eyo ellaaka ebeera nfu era n'esswala yo ebeera nfu. Bwe buyinza bwa surat Alfatiha, bwe buzito bwayo, kye kitiibwa kyayo, bwe buyinza bwesitudde, bwe tuzannyisa bulijjo. Subhanallah, subhanallah, tusaasire. Nga bw'olaba nti tosobola kuwa sipiiki nga tonneeyogerako, ne bw'oba ani osooka kugamba nti nze gundi ne gundi nva wano bwe wati ne bwe wati, buli sipiiki gy'ogenda okuwa osooka kweyogerako. Neeno surat Al-Fatiha ye introduction ya Quran, nga tonnaba kutandika kusoma aya ssuura yonna mu Quran, nga tonnaba kutandika kusoma aya yonna mu Quran, sooka osome surat Al-Fatiha. Ye introduction, kye kisumuluzo. Allahu akbar. Nze we nabiwulidde bino, Al-Fatiha neeyongedde ogiwa ekitiibwa. Ebyo bye tugisoma nga tugijabuula, nga tetugiyisaamu amaaso, twefiiriza ffekka na ffekka, nga bw'ogenda okulaba mu makulu gaayo. Omubaka tumulaba nga akkaatiriza nti Al-Fatiha ddagala. Buli ndwadde yonna ekusumbuwa, buli ndwadde yonna ekuluma, tereeza nniyayo, kkiriza nti Allah agenda kuwonya, soma surat Al-Fatiha, lillah, obulwadde tebugenda sigalawo. Ekyafaayo ekirala, tulaba wano Abu Hurayra ng'atugamba nti yawulira omubaka ng'agamba nti Allah Al-Fatiha yajawulamu emirundi 2, ng'oludda olumu lulwe, oludda olulala lwa muddu we abeera agisomye. Watch part 2 olabe butya Allah bw'atulaga Al-Fatiha bw'ajawulamu. Allahu akbar. Ekyafaayo ekirala, tulaba sahaba ayitibwa Abu Hurayra ng'agamba nti teri n'omu asaala swala n'etuuka mu maaso ga Allah nga tasomye maama wa Qur'ani. Wuliriza, tagiyita surat Al-Fatiha nedda, ate ng'agimanyi erinnya lye, naye agiyise maama wa Qur'ani. Baganda bange, ndowooza we njogera ekigambo maama buli omu akitegeera nti maama ku mwana we bali inseparable, tosobola baawula. Maama abudde omwana we, aba ayagala omwana we. Kati Qur'ani ne surat Al-Fatiha tosobola byawula, nti buli wonna w'ogenda okusoma, ogenda okusomera aya ya Qur'ani oba mu swala oba wa, tandika na surat Al-Fatiha kubanga ye maama wa Qur'ani. Subhanallah. Abu Hurayra atugamba nti esswala yonna nga togisomeddeemu maama wa Qur'ani tebeera nnungi era tebeera nnamba mu maaso ga Allah, ebeera incomplete mu maaso ga Allah, okuleka ng'osomeddemu surat Al-Fatiha. Hatta ne bw'oba osaalidde mabega wa imaamu nga imaamu ali mu kusaaza, gisomere mu mutima. Wulira ekitiibwa kyayo ya Rabbi. This is very good. Banange, wulira Abu Hurayra atugamba nti yawulira omubaka ng'agamba nti Allah surat Al-Fatiha yajawulamu emirundi 2, nti ekitundu ekimu nga kya Allah, ekitundu ekirala
nga kya muddu we abeera agisomye. Tugenda ku bulungi bwa Alfatiha baganda bange. Saba Allah atuwa okulungama mu yo. Emirundi ebiri gye gino. Bw'osoma aya esooka nga imaani yo ntereevu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ku linnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi. Kasita ogyogera bw'oti Allah ng'akuddamu ng'agamba wulira omuddu wange ansinzizza, wulira omuddu wange bw'anneebaza, nga muli awulira essanyu ng'akuddamu. Subhanallah. Arrahmanirrahim. Atenderezebwe Katonda omulezi w'ebitonde byonna. Allah n'akuddamu n'agamba nti wulira omuddu wange bw'ansinzizza, nga njawula era ng'ayawula obulungi bwange okuva ku ebyo byonna ebiri mu nsi, ng'ayawula omukwano gwange, ng'ayawula ekisa kyange okuva ku ebyo byonna bye yali alabye. Subhanallah. Maliki yawmiddin. Omusaasi, okusaasira okubona, omusaasizi, okusaasira okwawufu. Olwo Allah n'agamba nti wulira omuddu wange waakakasizza obulungi bwange, ekitiibwa kyange, obunene bwange, obuyinza bwange, enjawulo gye nnyina. Allahu akbar. Wulira omuddu wange wayawudde byonna, wanjawudde ku byonna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Omufuzi w'olunaku lw'okusasulwa, lwe lunaku lw'enkomerero. Olwo Allah n'addamu n'agamba nti omuddu wange mumulabye owakkiriza nti nze mufuzi wa buli kimu. Mumulabye owanteeredde ensonga ze n'amanya nti nno ye talina n'ekimu ky'alinako buyinza okuleka nze nzekka Allah we. Mumulabye ensonga ze waazinteeredde n'azissa mu mikono gyange. Mumulabye bwakkiriza nti ddala nze kabaka wa buli kimu, nze mufuzi wa buli kimu paka ku lunaku olusembayo. Allahu akbar. Ihdina as-siratal mustaqim. Gwe wekka gwe tusinza era gwe wekka gwe tusaba okutuyamba. Olwo Allah n'addamu n'agamba nti kati kino kiri wakati wange n'omuddu wange abeera asomye ne ssuura era abeera atuuse ku eno aya. Jjukira ng'ogisoma na mutima gwo. Allah kaatiriza n'agamba omuddu wange buli kyansaba ŋŋenda kukimuwa. Era zino ensonga ziri wakati wange n'ono omuddu wange yennyini ali mu kwogera nange. Okkaatiriza n'ogamba nti gwe wekka gwe nsaba okunnyamba. N'agamba nti nno omuddu wange buli kyansaba ŋŋenda kukimuwa, ng'akuddamu ng'agamba zino ensonga ziri wakati wange n'ono omuddu wange era buli kyansaba ŋŋenda kukimuwa. Subhanallah. Tugende mu maaso. Siratal ladhina an'amta alayhim. Tuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu. Ekkubo eggolokofu lye liriwa? Ekkubo eggolokofu ly'ekkubo ly'abo abakkiriza Allah n'omubaka we Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ne byonna bye yasomesa, nti bakkiriza Allah ne bakkiriza omubaka n'omubaka bye yabasomesa byonna ne babiteeka mu nkola okutuusa Allah we yabajjulula nga bafiiridde ku shahadati la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, nga teriimu kubuusabuusa. Be baafiira ku kkubo eggolokofu. So tubeera tusaba Allah naffe atusaasira atuteeke mu abo. Allahu akbar. Ene ssuula tusaba Allah atuwa obulungi obugirimu buli we tugisoma.
aya esembayo mpanvu nnyo ate yakulambulula nnyo, so tukkirize tugifune mu kavidiyo akookusatu insha allahu taala. Aya esembayo n'etugamba nti غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ekkubo lyabo be wagabira eritali lyabo be wasunguwalira oba eryababuze. Kati ekkubo lyabo be wagabira lye liriwa? Tulyogeddeko waggulu mu aya esembyeyo, abo abakkiriza Allah n'omubaka we era ne bakola ebyo omubaka by'abasomesezza ebivudde ewa Allah. Allah n'atuuka okubajjolola ng'abasiimye era nga bafiiridde ku shahadati la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Eritali lyabo be wasunguwalira be baliwa? Abali mu busungu bwa Allah be babakkiriza Allah ne bakkiriza n'omubaka we naye ne bagaana okukola ebyo omubaka by'asomesezza. Bameka omusango guno be gusinga? Bannange Allah atusaasire. Mu butuufu nga Allah omumanyi era omukkiriza, n'omubaka omumanyi era omukkiriza, ne bye yasomesa omanyi nti bye bituufu ebirina okukolebwa naye nga bikulema okuteeka mu nkola. Subhanallahu ta'ala, nga bikulemera ddala era n'ogezaako abamu yes tugezaako, abamu bigaana n'otagerezaako ddala naye ng'amazima ogamanyi wabula ng'ogaanye ogatambulirako ng'ogaanye ogakola, obeera mu abo Allah be yasunguwalira. Ke kaseera tusabye Allah bannange atugondeze Qur'ani n'amateeka ge n'obusiraamu in general, tuleme kubeera mu abo Allah be yasunguwalira. Allahu akbar. Ekkubo erisembayo ly'ekkubo lyagamba nti oba eryabo ababuze be baliwa? Beebo completely Allah teyabawa kuluŋŋama, completely Allah nga takuwadde kuluŋŋama, takuwadde busiraamu, toyina ky'omanyi ku busiraamu, toyina oli awo. Kati beebo ababuze Allah ng'abammye okuluŋŋama. So tusabe nnyo Allah tutaase atujje ne mu abo baataaluŋŋamya. They are lost. Tebalina kkubo, batambula butambuzi faa. They don't know where they are going. Tebamanyi wa gye balaga. Buli omu gy'akutte alowooza ye watuufu, buli omu gy'akutte alowooza we watuufu. Naye nga mu butuufu Allah yabamma okuluŋŋama okubalaga ekkubo lye balina okukwata. Tusabe Allah tutaase. Olaba essoola ennamba bw'eri emboozi wakati wo ne Allah? Obadde natwo kimanyi nti bw'otuuka bw'oti mu swala n'otandika okusoma alhamdu, Allah abeera akuddamu ku buli aya gy'osoma. Talinda, tagamba nti no asooka osome sura nnamba ogimaleyo then nkuddemu. Nedda, buli aya gy'omalayo nga naye atwala obudde bwe ng'akuddamu. Buli aya gy'osoma ng'atwala obudde bwe ng'akuddamu. This is so incredible. Like, it is mind-blowing, eh? Kizuukusa obwongo n'ogamba bannange bulijjo mbeera nga njogera ne Allah directly nga ndi mu swala naye nga sikimanyi. Tolabanga kya bbeeyi. Kyova olaba bagiyita nti zeezo 7 highly praised ayas, nti ze aya omusanvu ezisinga okutendereza Allah. Ze aya omusanvu Allah z'asinga okwagala mu Qur'ani nnamba ze aya omusanvu ezikutegeeza Allah yaani. Kubanga ne Allah yennyini azeegattako. Obeera oyogera ng'eno Allah akuddamu. Allahu akbar. Kambaleetera akapyapya. Essuura eno tugiraba nga Allah gyawulamu emiteeko 3. Omuteeko ogusooka
tugulaba wano nga Allah yeeyogerako, nga Allah yennyini yeeyogerako ku linnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi atenderezebwe, omulezi w'ebitonde, omusaasizi okusaasira okubuna, omufuzi w'olunaku lw'okusasula, nti that is Allah. Tubeera twogera ku Allah, tubeera tutendereza Allah, tubeera tuwaana Allah. Omuteeko ogwokubiri guli wakati wo ne Allah wo gw'asoma eyo essuula, era tukiraba nga Allah agamba nti gwe wekka gwe tusinziira, gwe wekka gwe tusaba okutuyamba, n'atugamba nti yaddamu kino kiri wakati wange n'omuddu wange. Omuteeko ogwokusatu gwe muteeko gwo gwe nga gwagisoma, era tulaba ng'ogamba tuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu, ekkubo ly'abo be wagabira ebyengera, eritali ly'abo be wasunguwalira wadde eryababuze. Muteeko gugwo ogiraba we giddiŋŋana. Esooka tupraisinga Allah, twogera ku Allah, eddako wakati wa Allah n'omuddu wange, era ng'agamba wano omuddu wange kyonna kyansaba mmuwa. Omuteeko ogwokusatu gw'omuddu wa Allah agisomye n'ojja n'omusaba n'omugamba nnuŋŋamya mu kkubo eggolokofu, ekkubo ly'abo be wagabira, eritali ly'abo be wasungwalira wadde eryababuze. Subhanallah. Olaba engeri gye kibalansingamu, olaba Allah wajja ng'abalansinga essuula, nga essuula yonna yenkanankana. Esooka for Allah, eddako for us and Allah, esembayo for us. Ate nga mu Qur'ani ebintu ebisinga bwe bityo bwe biri bibalansinga. Tumulaba Allah ng'ayogera ku misana, n'addamu n'ayogera ku kiro, n'ayogera ku njuba, n'ayogera ku mwezi, n'ayogera ku jjana, n'ayogera ku jahannama, n'ayogera ku bantu abalungi, n'ayogera ku bantu ababi, n'ayogera ku bakkiriza, n'ayogera ne ku batali bakkiriza. Olaba engeri Qur'ani eno bw'ejja ngeri compiled together, kyova olaba teriimu kubuusabuusibwa. Tewaliiwo kubuusabuusibwa mu Qur'ani, kubanga Allah ye yagisengeka, era buli kimu n'akisengeka nga kibalansinga, nga bibalansinga byonna. Subhanallah. Amakulu nga waliwo okwenkanankana. Kyova olaba tewali n'omu asobola gisangamu kasobu yadde yatuukirira, ne bwe bakebera ne banoonya ensobi egirimu tebagirabangamu bukyanga Qur'ani ebangawo. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamdu. Kambaleetera akalala. Nti bw'osoma ayas ennya ezisooka ziri ku knowledge about Allah, kutegeera Allah yaani, Allah kwebikkulira, n'agamba nze ndi bwenti ne bwenti, ndi bwenti ne bwenti, knowledge about Allah. N'ovaawo ng'otegedde Allah yaani. Bwe tujja ku aya eyo makkati, aya ey'okutaano, ng'ekugamba nti action, okitegeera olukkiriza. Eyo aya eyo makkati ya action. Omaze waggulu okutegeera Allah yaani, kati okkiriza okuteeka mu nkola ebyo byonna ebikusomesebwa n'ebyo ebiba bikwagazibwa okukolebwa. Waggulu knowledge, waddako action, otadde mu nkola. Ate jjukirawo Allah we yatugambidde, zino ensonga ziri wakati wange n'omuddu wange, era buli kyansaba nkimuwa. Ne tuuka ku aya ebbiri ezisembayo. Aya ebbiri ezisembayo n'omusaba ky'oyagala, akuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu, twalinnyonnyodde, ekkubo ly'abo be wagabira, eritali ly'abo be wasunguwalira wadde eryababuze. Olaba combination eyo, olaba engeri gye baagisengekamu. Waggulu omutegedde, n'okkiriza okuteeka mu nkola ebikugambiddwa, then n'osaba by'okola ki? By'oyagala. Allah akusaasire osobole okuteeka mu nkola ebyo by'otegedde. Engeri gye byegattamu, olabira ddala nga Qur'ani si muntu ye yagikola, wabula kitabo kyava direct eri Allah. Kambaleetera akalala. Kati nno tuleme kitwala nga kya lubalaato
olw'okuba tumanyi nti Allah musaasizi nnyo wa kisa kingi, ne twerabira paati esembayo nti oli mu kumusaba nnoŋŋamya mu kkubo eggolokofu, ekkubo lyabo be wagabira eritali lyabo be wasunguwalira wadde eryababuze. Abaddu abasinga bakola emisango nga bawoza Allah musaasizi wa kisa kingi, naye nga yeerabidde nti ate ayagala abeere mu abo Allah baatasunguwalidde oba baabuzizza. Kati gw'obeera otya eno nga omusaba nnoŋŋamya mu kkubo eggolokofu, ekkubo lyabo b'otasunguwalidde eryabo abatabuze, kyokka ng'ate bw'oddayo n'oyonoona. Okitegeera, obeera ng'ayoza ate n'oyanika mu ttaka. Omaze okulongoosa eno ate n'oddamu ne weeyonoona. Okitegeera, amaze okugayindinga ate n'oddamu ne weeyonoona. Kale kwegamba si kirungi, tufube okulaba nga tutereeza enkola zaffe era ebyo bye tukola. Akasembayo ate nga ke kasinga obuwoomu, Alfatiha dduwa ku buli mbeera yonna, egatta embeera ez'essanyu n'embeera ez'amaziga n'embeera ez'ennaku n'embeera ez'okweraliikirira. Owulira essanyu, owulira ennaku, gamba ku linnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi, atenderezebwe Katonda omulezi w'ebitonde byonna, omusaasizi okusaasira okubuna, omusaasizi okusaasira okwawofu, omufuzi w'olunaku lw'okusasula. Gwe wekka gwe tusinziira, gwe wekka gwe tusaba okutuyamba, tuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu, ekkubo lyabo be wagabira eritali lyabo be wasonguwalira wadde eryababuze. Mu buli mbeera yonna ey'edduwa egendawo era ejaawo, era Allah agenda kuba ayogera naawe directly ku buli aya gy'oyogera. Mbeera ki gy'oyitamu? Yiiyo edduwa ekombayininga mbeera ki gy'oyitamu? Owulira essanyu, owulira ennaku, olina okweraliikirira. Edduwa yiino gy'osoma egatta buli mbeera yonna. Surat Alfatiha y'edduwa gy'oba osoma egatta embeera zonna z'oyitamu. Ate nga Allah waffe yatusuubizza nti abeera akuddamu nga buli aya gy'oyogedde. Ate nga Allah yatusuubizza buli aya gy'osoma abeera akuddamu, obeera mu conversation directly ne Allah. Ate buli ky'osaba Allah akikuwa. Ate ng'ekisinga okuba ekikulu, kitangaala ekyaleetebwa malayika atakkangako ku nsi bukyanga ebaawo, ng'ava mu luggi olutaggulwangako mu ggulu bukyanga lubaawo, n'aleeta message ng'eri special bw'etyo. Bye bitangaala ebibiri malayika bye yaleeta. Nga jjuko ya Surat Al-Fatiha y'emu ku bitangaala ebibiri ebyassibwa ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama, nga tebissibwangako ku mubaka yenna okusooka. Vidiyo esembayo katusome ku kitangaala ekyokubiri ekyassibwa malayika ekya Surat al-Bakara ayazi ezisembayo. Insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya esembayo n'etugamba nti ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ekkubo lyabo be wagabira eritali lyabo be wasunguwalira oba eryababuze. Kati ekkubo lyabo be wagabira lye liriwa? Tulyogeddeko waggulu mu aya esembyeyo, abo abakkiriza Allah n'omubaka we era ne bakola ebyo omubaka by'abasomesezza ebivudde ewa Allah. Allah n'atuuka okubajjolola ng'abasiimye era nga bafiiridde ku shahadat la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah.
eritali lyabo bewasunguwalira be baliwa abali mu busungu bwa Allah be babakkiriza Allah ne bakkiriza n'omubaka we naye ne bagaana okukola ebyo omubaka byasomesezza. Bameka omusango guno begusinga? Banange Allah atusaasire. Mu butuufu nga Allah omumanyi era omukkiriza, n'omubaka omumanyi era omukkiriza, ne bye yasomesa omanyi nti bye bituufu ebirina okukolebwa naye nga bikulema okuteeka mu nkola. Subhanallahu ta'ala, nga bikulemera ddala era n'ogezaako abamu yes tugezaako, abamu bigaana n'otagerezaako ddala naye ng'amazima ogamanyi wabula ng'ogaanye ogatambulirako ng'ogaanye ogakola obeera mu abo Allah be yasunguwalira. Ke kaseera tusabye Allah bannange atugondeze Qur'ani n'amateeka ge n'obusiraamu in general tuleme kubeera mu abo Allah be yasunguwalira. Allahu Akbar. Ekkubo erisembayo ly'ekkubo lyagamba nti oba eri abo ababuze be baliwa beebo completely Allah teyabawa kuluŋŋama. Completely Allah nga takuwadde kuluŋŋama, takuwadde busiraamu, toyina ky'omanyi ku busiraamu, toyina oli awo kati beebo ababuze Allah ng'abammye okuluŋŋama. So tusabe nnyo Allah tutaase atujje ne mu abo baataaluŋŋamya. They are lost. Tebalina kkubo, batambula butambuzi faa. They don't know where they are going. Tebamanyi wa gye balaga. Buli omu gy'akutte alowooza ye watuufu, buli omu gy'akutte alowooza we watuufu. Naye nga mu butuufu Allah yabamma okuluŋŋama okubalaga ekkubo lye balina okukwata. Tusabe Allah tutaase. Olaba essoola ennamba bw'eri emboozi wakati wo ne Allah, obadde nato kimanyi nti bw'otuuka bw'oti mu swala n'otandika ossoma alhamdu, Allah abeera akuddamu ku buli aya gy'osoma. Talinda, tagamba nti no asooka osome essula nnamba ogimaleyo then nkuddemu nedda. Buli aya gy'omalayo nga naye atwala obudde bwe ng'akuddamu. Buli aya gy'osoma ng'atwala obudde bwe ng'akuddamu. This is so incredible. Like, it is mind-blowing, eh? Kizuukusa obwongo n'ogamba banange bulijjo mbeera nga njogera ne Allah directly nga ndi mu swala naye nga sikimanyi. Tolabanga kya bbeeyi. Kyova olaba bagiyita nti zeezo 7 highly praised ayas, nti ze aya omusanvu ezisinga okutendereza Allah. Ze aya omusanvu Allah z'asinga okwagala mu Qur'ani ennamba ze aya omusanvu ezikutegeeza Allah y'ani. Kubanga ne Allah yennyini azeegattako. Obeera oyogera ng'eno Allah akuddamu. Allahu Akbar. Kambaleetera akapyapya. Essuura eno tugiraba nga Allah gyawulamu emiteeko 3. Omuteeko ogusooka tugulaba wano nga Allah yeeyogerako, nga Allah yennyini yeeyogerako ku linnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi atenderezebwe, omulezi w'ebitonde, omusaasizi okusaasira okubuna, omufuzi w'olunaku lw'okusasula, nti that is Allah. Tubeera twogera ku Allah, tubeera tutendereza Allah, tubeera tuwaana Allah. Omuteeko ogwokubiri guli wakati wo ne Allah wo gw'asomeye essuula, era tukiraba nga Allah agamba nti gwe wekka gwe tusinziira, gwe wekka gwe tusaba okutuyamba, n'atugamba nti yaddamu kino kiri wakati wange n'omuddu wange. Omuteeko ogwokusatu gwe muteeko gwe nga gwagisoma, era tulaba ng'ogamba tuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu, ekkubo ly'abo be wagabira ebyengera, eritali ly'abo be wasunguwalira wadde eryababuze. Muteeko gugwo ogiraba we giddiŋŋana. Esooka
tupraisinga Allah, twogera ku Allah, eddako wakati wa Allah n'omuddu wange, era ng'agamba wano omuddu wange kyonna kyansaba mmuwa. Omuteeko ogwokusatu gw'omuddu wa Allah agisomye n'ojja n'omusaba n'omugamba nnoŋŋamya mu kkubo eggolokofu, ekkubo lyabo be wagabira, eritali lyabo be wasongwalira, wadde eri ababuze. Subhanallah. Olaba engeri gye kibalansingamu, olaba Allah wajja ng'abalansinga essuula, nga essuula yonna yenkanankana. Esooka for Allah, eddako for us and Allah, esembayo for us. Ate nga mu Qur'ani ebintu ebisinga bwe bityo bwe biri bibalansinga. Tumulaba Allah ng'ayogera ku misana, n'addamu n'ayogera ku kiro, n'ayogera ku njuba, n'ayogera ku mwezi, n'ayogera ku jjana, n'ayogera ku jahannama, n'ayogera ku bantu abalungi, n'ayogera ku bantu ababi, n'ayogera ku bakkiriza, n'ayogera ne ku batali bakkiriza. Olaba engeri Qur'ani eno bw'ejja ngeri compiled together, kyova olaba teriimu kubuusabuusibwa. Tewaliiwo kubuusabuusibwa mu Qur'ani, kubanga Allah ye yagisengeka era buli kimu n'akisengeka nga kibalansinga, nga bibalansinga byonna. Subhanallah. Amakulu nga waliwo okwenkanankana. Kyova olaba tewali n'omu asobola gisangamu kasobu yadde yatuukirira, ne bwe bakebera ne banoonya ensobi egirimu tebagirabangamu bukyanga Qur'ani ebangawo. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamdu. Kambaleetera akalala. Nti bw'osoma ayas ennya ezisooka ziri ku knowledge about Allah, kutegeera Allah yaani, Allah kwebikulira, n'agamba nze ndi bwenti ne bwenti, ndi bwenti ne bwenti. Knowledge about Allah. Novaawo ng'otegedde Allah yaani. Bwe tujja ku aya eyo Makkati, aya ey'okutaano, ng'ekugamba nti action, okitegeera olukkiriza. Eyo aya eyo Makkati ya action. Omaze waggulu okutegeera Allah yaani, kati okkiriza okuteeka mu nkola ebyo byonna ebikusomesebwa n'ebyo ebiba bikwagazibwa okukolebwa. Waggulu knowledge, owaddako action, otadde mu nkola. Ate jjukirawo Allah we yatugambidde, zino ensonga ziri wakati wange n'omuddu wange, era buli kyansaba nkimuwa. Ne tuuka ku aya ebbiri ezisembayo. Aya ebbiri ezisembayo n'omusaba ky'oyagala, akuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu, twalinnyonnyodde, ekkubo lyabo be wagabira, eritali lyabo be wasunguwalira, wadde eryababuze. Olaba combination eyo, olaba engeri gye baagisengekamu. Waggulu omutegedde, n'okkiriza okuteeka mu nkola ebikugambiddwa, then n'osaba by'okola ki? By'oyagala. Allah akusaasire osobole okuteeka mu nkola ebyo by'otegedde. Engeri gye byegattamu, olabira ddala nga Qur'ani si muntu ye yagikola, wabula kitabo kyava direct eri Allah. Kambaleetera akalala. Kati nno tuleme kitwala nga kya lubalaato, olw'okuba tumanyi nti Allah musaasizi nnyo, wa kisa kingi, ne twerabira paati esembayo nti oli mu kumusaba nnoŋŋamya mu kkubo eggolokofu, ekkubo lyabo be wagabira, eritali lyabo be wasunguwalira, wadde eryababuze. Abaddu abasinga bakola emisango nga bawuza Allah musaasizi wa kisa kingi, naye nga yeerabidde nti ate ayagala abeere mu abo Allah baatasunguwalidde oba baabuzizza. Kati gw'obeera otya eno nga omusaba nnoŋŋamya mu kkubo eggolokofu, ekkubo lyabo b'otasunguwalidde, eryabo abatabuze, kyokka ng'ate bw'oddayo n'oyonoona. Okitegeera, obeera ng'ayoza ate n'oyanika mu ttaka. Omaze okulongoosa eno ate n'oddamu ne weeyonoona. Okitegeera, amaze okugaindinga ate n'oddamu ne weeyonoona. Kale kwegamba si kirungi, tufube okulaba nga tutereeza enkola zaffe
era ebyo bye tukola. Akasembayo ate nga ke kasinga obuwoomu, Alfatiha dduwa ku buli mbeera yonna, egatta embeera ez'essanyu n'embeera ez'amaziga n'embeera ez'ennaku n'embeera ez'okweraliikirira. Owulira essanyu, owulira ennaku, gamba ku linnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi, atenderezebwe Katonda omulezi w'ebitonde byonna, omusaasizi okusaasira okubuna, omusaasizi okusaasira okwawufu, omufuzi w'olunaku lw'okusasulwa. Gwe wekka gwe tusinziira, gwe wekka gwe tusaba okutuyamba, tuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu, ekkubo ly'abo be wagabira, eritali ly'abo be wasonguwalira, wadde eri ababuze. Mu buli mbeera yonna eyo edduwa egendawo era ejaawo, era Allah agenda kuba ayogera naawe directly ku buli aya gy'oyogera. Mbeera ki gy'oyitamu? Yiiyo edduwa ekombayininga mbeera ki gy'oyitamu? Owulira essanyu, owulira ennaku, olina okweraliikirira. Edduwa yiino gy'osoma egatta buli mbeera yonna. Surat Alfatiha yedduwa gy'oba osoma egatta embeera zonna z'oyitamu. Ate nga Allah waffe yatusuubizza nti abeera akuddamu nga buli aya gy'oyogedde. Ate nga Allah yatusuubizza buli aya gy'osoma abeera akuddamu, obeera mu conversation directly ne Allah. Ate buli ky'osaba Allah akikuwa. Ate ng'ekisinga okuba ekikulu, kitangaala ekyaleetebwa malayika atakkangako ku nsi bukyanga ebaawo, ng'ava mu luggi olutaggulwangako mu ggulu bukyanga lubaawo, n'aleeta message ng'eri special bw'etyo. Bye bitangaala ebibiri malayika bye yaleeta. Nga jjukira ya Surat Al-Fatiha y'emu ku bitangaala ebibiri ebyassibwa ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama, nga tebissibwangako ku mubaka yenna okusooka. Vidiyo esembayo katusome ku kitangaala ekyokubiri ekyassibwa malayika ekya Surat al-Bakara ayaz ezisembayo. Insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.